Nakivuka Catherine Harriet yaboogedde ensuwa mu kwanjula kwa muwala we olunaku olw'eggulo nga twakulaze ku mawulire agataliiko nfuufu ayongedde okutakaka n'alabula muwala we ono Caroline Nassolo okusazaamu emikolo egy'embaga esuubirwa okubeera ku lw'omukaga lwa wiiki eno. Okwanjula kanaaluzaala ng'omuwulwa mulisa ku mmere kwabadde ku kyalo Nalusaga mu ggombolola y'Ennangabo e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso maka ga Samuel Lutwama ngono ye kojja wa Nassolo. Omwana nze muzaala ebulaya gy'avudde gyajja omusajja n'essente gy'azijje na buli kimu nze namutwala obubi ki awo bwe bagamba nti nina obubi bwe namuteeka. Maama okuluma ejjiiko kyaddulidde Nassolo okuteekerera okwanjula ewa kojja we ye maama kyeyawakanyizza nti kubanga omwana alina ab'enganda ze okuli bakitaabe era nga yazze amazeeko nga muwogo n'ekiwandiiko okuva mu kkooti ekiyimiriza emikolo gy'okwanjula kyokka tebamuganyiza kutuuka kwanjula ng'eno Nassolo ne Bba Vincent Ssempijja bwe bazina mu ngeri ya kiwedde. Kaakati kutuuka okwanjula omwana ngamba nga mugamba omwana tayanjulira ku bukojja tuli baganda okiwulira nze ne famire yange tikuli na muntu n'omu aleesa akomboozezza abantu bonna abali ku mukolo. Kyokka agamba nti singa Nassolo amwetondera mwetegefu okumusonyiwa. Wangule ku mukolo naye bw'okomawo essaawa eno n'ofukamira ku mazivigo nkusonyiwa kubanga ndi maama teriyo maama mulala. Ebimu ku byasinze okuluma nnyina wa Nassolo kwe kumutegeeza nga bw'atamanyi Lungereza nga ensonga lwaki ne mu nteekateeka z'emikolo yalekeddwa bbali ate nga yatwala Nassolo ku kyeyo gye yafunidde omusajja Ssempijja amwewaanya. Kale temwebuzaabuza kale omanyi buli kimu togamba nti simanyi Luzungu kale bakuwadde ebbaluwa estopinga omukolo gwo. Maama asangiddwa ku luguudo lwa Saapulo Kaggwa mu Kampala ng'asabye bannaddiini obutagatta bagole bano nti kubanga abazadde bonna bagenda okuleeta mu ssinzizo bagenda kubeera bapanga era ab'ebicupuli. Musajja atwalina obuzibu butono yali agenda okuba taata ebizibu ebyamutukako byali bitono nnyo bambi akyali mu kkomera kati gwe ebbaluwa wagijjeewa egamba nti nga 10 nti ogwana kufumbirwa. Jjajja wa Nassolo amuwadde gabuwa nti singa nawalaza empaka n'agenda mu bufumbo nga nnyina amukolimidde tajja kufunirayo mirembe. Maama akugambye oneetonda we bajja kukakkana kuba alina obusungu ye yakuzaala abo abakwetoolodde si be bakuzaala ate oyagala kuwabya ne bana abato nabo bave ku mulamwa bakole ebyo bitali bituufu. Abantu ab'enjawulo okuli Haji Muhammad Seka amyuka omwami wa Gombola Mituba ebiri e Kakiri obuzibu bwa butadde ku mpuliziganya etakyaliwo nnyo wakati w'abazadde n'abaana. Nibadde kikwataganya oludda olwa taata n'olw'obukojja okulaba nti bawuliriza omwana ono nti yabadde ayagala kufumbirwa ne bakola enteekateeka yaddengwa omukolo gukoleddwa bukojja naye abazadde abazaala omuwala bwe babeera bazze ne bakkiriziganya nti ono wagenda okubeera omukolo nze ku lwange nabadde sibuubuzi. Anonyeza Nassolo okupangisa abazadde ate nga abazadde b'abatuufu gye bali. Mu bufumbo buno okubukola waliwo emikolo egikolebwa bassenga ne wabeerawo n'emikolo egikolebwa bamaama ne wabeerawo n'emikolo gy'abajjajja ate n'emikolo gy'abataata. Kati tosobola kugamba nti obuuseeko oludda olumu oluzaala omwana n'olowooza nti obubeera bufumbo. Ye Brian Kibalama wadde amagezi Nassolo ne Ssempijja bagende beetondere maama Nakibuuka kubanga omukisa gutandikira waka. Danisa obufumbo obwo tebugenda kubeeramu mikisa era n'oyo omusajja amanye nti ssaawa yonna obufumbo obwo tebuliiwo bamufeeza ekisiraani kumunyaga kumufera. Omwana oyo ayanjulire mu bukojja bwe obukojja buba bulala ate n'ekika kiba kirala. Kati omwana abeerako ekika kyabeerako taata we abeerako bassenga be abasobola okubuulirira omwana oyo n'okumuteekateeka. Abo baba batategeera ne baddira ebyaffe ne batandika okubirinnyirira ekyo kyekireetedde abaana n'okulonderera bassenga abalala biki ebiringa ebyo. Ronald Kasasa ne William Mutyaba we bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.